Omumyuka wa President Retired Major Jesica Alupo akakasiza akakiiko ka Paalamenti akalondola ensonga z'obwa Pulezidenti nti kirabika okuba nga waaliwo ekkobaane mu kubulankanya amabaati agaalina okugenda e Karamoja nga gano gaali gabalirirwamu obuwumbi 39 kubanga ate amabaati omutwalo gumu mu 1400 gali mu sitoowa wansi wa Minisitule y'ebigwa bitalaze. Alupo gwe basanze mu ofiisi ye atandise n'okunnyonnyola ababaka ensonga y'okugaba amabaati gano gye yava era ng'ensinkano eno yalimu ne President Museveni bwe yali alambula ebitundu bino ng'agamba nti bano baali bayitiriza okutiŋŋana ng'ayagala balekerawo empisa yaabwe ey'okutambula n'okulumbagana bazimbe amayumba ag'amabaati n'okuweebwa embuzi balunde. Ensonga yayitamu era ensimbi bwe zaayisibwa Paalamenti, Minisita wa Karamoja Margaret Kitutu n'ajja mu ofiisi ye n'amutegeeza nga bw'agenda okugaba ebintu bino era n'amuwa olukusa agende mu maaso. The Minister of Karamoja Affairs herself came to this office, and the purpose of her coming to this office was to brief me on the progress so far made by the Prime Minister's office in procuring those iron sheets for the Karachuna, the goats for the Karachuna, and also the food. In her brief, she told me that she already has around 14,000 iron sheets specifically for this project which we are talking about. And already the contractor for the goats has also been identified. Agamba nti yalabirawo ng'omuyambi we amukubira ng'amutegeeza nga bw'afunye essimu okuva mu minisitule y'e Karamoja ng'emugamba balondemu amaka 5 agali mu mbeera embi ageetaaga okuyambibwa kye yagaana. The issue of iron sheets was in every newspaper, in every social media group, in every discussion in the villages. And apparently there was already a directive by His Excellency the President for the CID to take over the investigations. So without appearing to be panicking, I decided to keep calm. Oluvannyuma yakkiriza era nti amabaati nga waakugawa ebitongole bya gavumenti okuli amalwaliro, amasomero n'amasinzizo ky'agamba teyamanya nti gaali ge Karamoja. Is there an undercover story which we have not yet touched? Because we have 14,000 iron sheets of disaster in the store, but the 12,000 of the Karachuna are not there. Logically, anyone would think that all these phone calls they were ringing to people, leaders at different levels, I'm told even LC5 chairman, they should have consumed these 14,000 iron sheets, which actually fit within any situation. Because when you talk about vulnerability, that is already a disaster. Alupo era agamba nti weetaaga okubaawo enkola ennambulukufu ku bintu ebigabibwa eri baminisita n'ababaka nga biva mu ofiisi ya Ssaabaminisita. I think it should be done in a more regulated way. In a way which does not show, in a way which is harmonious enough to give the impression that there is a system. Is systemic, in a systemic way. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.